Soul TV program omunyo kumacha amanya gange nze tusima pro era mbabuuza konti masemutya basebo masemutya banyabo ziri 25 mwezi gwa Oktoba 2023 buli lwa kusatu tubeera ne Honorable Godfrey Chiwanda Subi National Vice Chairman o One National Unity Movement tubaide ne Harold KAIJA Secretary General w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC Katonga tukwaniriza mu program tukubaganye ebirowoozo kubiri mu kiseera kino kyennyini okusingira ddala ku nkolagana y'eggwanga Uganda n'ensi ez'ebweru. Olunaku olw'eggulo eggwanga lya Amerika lyafulumiza ekiwandiiko ekirabula bana businessman n'abakozi b'emirimu bonna Abamerika nti beegendereze mu ggwanga Uganda mulimu obulyake, mulimu amateeka gatali fair, mulimu n'ensonga y'okutulugunya eddembe ly'obuntu. Bagiyita business advisory. Sigwe mulundi ogusoose mwezi ogw'omukaaga eggwanga lya Amerika era lyaddamu ne lifulumya gye bayita travel advisory okulabula eri abo abatambula okusingira Abamerika abajja mu ggwanga erya Uganda nga bagamba nti mulimu increased risk eya crime, terrorism n'ebirala bwe bityo omuli neera ensonga y'eddembe ly'obuntu naye nga byonna babyesigamya kuteeka eryakolebwa okulwanyisa ebisiyaga mu ggwanga Uganda. Ku mulundi guno mu business advisory yafulumya olunaku olw'eggulo Abamerika bagamba nti business environment mu ggwanga Uganda teyeeyagaza essaawa yonna basobola okunyaga, mulimu fraud, mulimu corruption n'ebirala bwe bityo. Neera tebeerabidde ensonga ya etteeka ly'ebisiyaga ne weewuunya nti ensonga eyo lwaki Omumerika agikulembeza. Mu kiseera business advisory weefulumidde kye kiseera kye kimu tubadde twakalumbibwa abatujju era ne batta abalambuzi mu Queen Elizabeth National Park kye twagambye nti kireeseewo okweraliikirira nti ensimbi ezibadde ziva mu mawanga ag'ebweru okuyita mu sekita y'ebyobulambuzi andibanga zijja kukendeera sekita y'ebyobulambuzi ejja kubanga ekosebwa butereevu. Ate mu kiseera kye kimu Amerika bongedde ate okunyweza nati balinga abagala okutusibira ddala bagamba nti bonna abasawo abali mu by'obusawo mu by'ekisawo ba experts bonna ba businessmen abagenda okuinvestinga mu Uganda bateekwa kwegendereza. Kati awo Munnayuganda yeewuunya nti tugenda kikwasaganya tutya bwe kibeera nga ebyenfuna ate biri mu katubagiro kennyini ate n'Abamerika bo batulangirirako ebintu ebyo biyinza okwongera okutunyikira ddala. Byonna ebyo tugenda okubaganyako ebirowoozo kijjayo tuddamu okulowooza ku nkolagana y'eggwanga Uganda n'ensi endala. Kiki ekyetaaga okutereeza ensonga y'ebisiyaga esobola okututuusa ku kino oba nedda? Honorable Godfrey Chiwanda Subi nsaba obuuze ku balaba Soul TV tandike tukaganye ebirowoozo. Abatulaba mbalamusizza era nange njagala okwegatta ku Apollo okubalamusaako n'okubasaasira byonna bimuyisemu wiiki eno okuva twakoma okulabagana ku Lwokusatu. Emyezi gino esatu egimaliriza omwaka gwe mwezi guno ogw'ekkumi, 11 ne 12 ngiyita emyezi egy'okwekubamu ttooki ate era n'emyezi egy'okuteekateeka omwaka ogenda okuddako. Omwezi guno olw'ennaku z'omwezi 25 ate gubulako ennaku ntono tunagenda okujja tujja kubanga tumaze okuyingira November. Omwezi ogwa November ne December abantu bangi batuuka mu November bateekateeka ebivvulu bingi. Amakanisa gayita mu mwaka ne bateekateeka okusaba n'okubakengera abantu gye beteekateeka okugenda mu maaso olw'omwaka ogulaguddako. Ekiri gy'oli gwa travel olwayo ku Soul TV kuba nti weekebera olabe biki by'osobodde okutuukako omwaka guno gwe ng'omuntu awamu nga famire kibayita self evaluation okwekuba mu ttooki n'okwekebera. So tusaba mu mwezi guno tula ne famire yo, gwe ne mukyalawo, gwe chairman w'ekyalo tula n'ekyalo kyo, gwe ssentebe w'eggombola tula n'eggombola yo. Nkimanyi nti omwaka gwaffe ogw'ebyensimbi gukyuka okuva ku mwaka ogwaffe ogwa kalenda. Naye ekyo kyemmanyi nti omwaka gwaffe ogwa kalenda abantu twagulemerako okusinga ku mwaka guli ogw'ebyensimbi. So mbasaba mukozese omukisa mu myezi gino ebiri n'okusetinga ebiruubirirwa
by'omwaka ogujja kye tuyita goal setting. Weekebere biki by'otasobodde kutuukiriza mwaka guno by'osobola okusindika mu mwaka ogujja. Manye ebintu ebibadde byangu nnyo era tebijja kuba byangu kubanga mwoyagala okuteeba mu goolo mulimu goolo abaalimu ate akuziiza okuteeba waliwo ne badifenda baayo. Oluusi bye bizibu bye tusanga ebibeera eri tiimu ebanga eteekateeka Apollo eteekateeka badifenda abagenda okudifendinga obutabateeba aye naawe neoteekateeka abateebi. Kati ekyenjawulo ekiri mu kino tigwoli muntu omu naye gy'ogenda okuteeba wali abakuziiza okuteebayo. Bino biyinza okuba nga biziiza ebyensi nsimbi emirimu ebbula ly'emirimu oluusi ne obutaale bw'ebirimu ebintu ebirala bingi naye at the end of the day tukusuubira omuntu alaba Sort TV okuba nti ojja kusobola okutuuka era okuteeba. Olunaku olumu njukira twalina goal yali mu World Cup, I think it was Spain versus another team ne bafuna free kick in the last minute naye bonna baavaayo ne bajja baggwera mu goolo okudifendinga goolo eyo bonna kumpi 11 ne goolo waabwe n'avaayo bajje badifendinga goolo eno. Kati akaseera ke tulimu waliwo ebirina okukulemesa obutateeba goolo egyo wayagala okuteeba mwaka guno naye ate naawe olina okuteeka muno ogwa waggulu n'otema kati ziri ng'ozijogeza Beckham ziyatemanga neeyita waggulu paka mu kasonda paka ng'oteebye omwaka guno. So emyezi gino ebiri kye tulimu okutunuulira kye tusobodde okutuukiriza ate nawaali we tusuubira omwaka ogujja okuba nga tutuukawo. Yoyo kisoboka era kisoboka. Honorable Godfrey Chwanda Subi tuyanza. Honorable KAIJA buza Labasalt. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa mikwano gyaffe bonna abatulaba bwe tuli mu buwamba batava ku programu yaffe yonna gye muli mu nsi yonna. Njagala kusaasira abo abafunye obuzibu. Njagala okusaasira enkuba beeyisizaamu eggaali naddala abantu abali mu Wetland. Waliwo gye mpiseeko sigenda kujogera linnya abantu bange butankyawa naye ngambye oba baagala oba tebaagala twayinza kubanga ne ku TV kwebali kubanga ensuka gye gasituse bulijjo nyeganaganaga amazzi gano wa ulio nalowooza nageranga nti amazzi gano abamufiziga nembaganga nga wano nereero bwenga tunuulidde nga gasituse ne ku nnyumba gezibaleka tuka ate kubanga nooza enkuba eno yatonyedde essaawa nyingi kubanga bwenjira birevu yaayo teyinza kubanga etandise ku 12 ate oba yadde yakoze eki nzira ezo ziri ennyumba kuba waliwo zino ennyumba esali nkube plaster kati ng'oziraba gakoze eki zigenda ganywa nti abantu baffe bannaye mbagamba nnyo ku nsonga obaga nti omanya kati mu mwagala nnyo muti ey'obutonde bw'ensi nembwe ewali gundi poloti ekola ki esoboka naye omugundi guno oba oyinza guyita kigana amasannyalaze gana gagenda ekasese oguli wano gugenda ku kyennabweru ng'akava mu lubigi ng'agenda mu lubigi gw'ebyuma simanyi linnya lyagwo wonna awo wennyini nnyo oguli waliwo ennyumba kunagimanyi waliwo ennyumba nga yakabi nga yabbeeyi amazzi ge gagikola ki nejjanga ekkaka ne bakola ki ne banyuka waliwo n'endala bbiri emu nga omaze okuyita ku round about kati ng'ogenda ebusega wawo neyo yali yategula eyo naye noza kati kyabayambako okukola luguudo balakanabako compensation wonera zigenda nti gogenda nolowooza mbu tokoze roose naye roose kutuukako kati gakubuna obudde n'otunya ennyuma n'ogamba singa eddamu enkya kibategeeza mbu essaawa zino olina okuba ne ssente ezigenda okupangisa ate bwekya okujjawo nga naawe waliko akuloga agamba mbu okyasobola okuyitawo eka naye nja kusaasira n'eggwanga olw'okufiirwa yali minisita Henry Chemba n'abadde ndaba yaliko PPS wa pulezidenti Obote emirundi ebigenda era n'abeerako PS n'abeera minisita mpaka ne muguno nabadde nsoma gundi Deputy Katuukiro nga mwandi awo naga nti abantu ate ekyamujja mu gavumenti ya Mwai Museveni ate bali basoga banne bennyini nyini bagenda ne bakola kabirini nga tadadde mu musoga kakati ye n'akola ttiimu ne bateewo ttiimu egenda okwogera n'omukulu alowooza ku busoga mu ng'ogirabidde
naye batuukayo ye nga taliiko nti bw'oba otuwa ye kimba tomukola ki kakati gundi yabagamba Moses Ali nga bagenze okwegenga nti abasoga mwe nyini mwekotogera mumwagenze nga mwina n'akikuba obukwi bwati kakali nozo osanga bamu babaaliwo ne weewunya abantu akoze omukulu n'okuba nti olwaleero asobola okuba nti yafudde ng'abantu bamumanyi n'aba ng'ayitira mu palamenti ekyo challenge njiwa abantu nti tokola sente kola mulimu sente ebere reward ebere ekyo kyofuna ku mulimu ekiri mu kufaira bye tugenda okugenda mu weri discussion yonte ekifudde mu ggwanga muno abantu bakyakola mulimu bakola sente no bamogeddeko nga yali incorruptible. Yes, and mugamba yes enti abantu tebakyakola mulimu bakola sente bw'osanga omutembera okuba mbu amanyi togenda kuddamu mulaba akuwa kintu kifu bw'osanga buli gw'osanga naagala n'akuwa ne sente balance nga counterfeit n'osanga ogwogulako ettaka broker ng'ayagala n'osanga omuntu ali mu ofiisi ya gavumenti nabadde ejjo mpuliriza ku radio nga bagamba nti awantu we bakeberera emmere egenda Southern Sudan kasooli babasasa $25,000 naye bakumazaawo weeks 2 3 agunagenda ne 3 naye nga buli nnaku ate osasula parking kati nze ndi mulayini gwondwisizza neno ngamba ate nsasula okukola ki okubeera ano kakati gwe n'omaze oli agenda okutuuka nejyalaganga ono bwe kubanga ki kye baagala mbu bateekewo akasiba ako kakati ayagala okumukolako ayite sayidi eno ate basobole okuba kati gw'ofuna omusaala okukola omulimu ogwo noono agezaako okwerwanako but you are failing a person so nti kyova nti kati gw'ova mu mulimu mu office abanne bajjaguza ng'ovuddemu ng'ebintu by'osobola okwogera gwe byeweekoledde naye nga toyinza oga nti bwe nali mweno office bino ebis kati watewabutera okutirizinga Kiwanda Rolex yagisitula ekyo noba oli agala watayagala ojjajje mukola ki ojjajje mu nti olina okubeera kale nga wavaako gundi kino yakikola gundi kino yakikola naye we are dead lot. Okay, thank you so much. Ndowooza kikulu nnyo ndowooza Honorable Godfrey Chitwanda naye njamu waye eddakiika emu Honorable Henry Chemba bamogeddeko nga ali scandal free yaweereza mu gavumenti zonna okuva ku independence n'aweereza mu gavumenti ya Dr. Milton Obote n'aweereza mu gavumenti ya Amini nga minister n'adduka mu buwaŋŋanguse mu 7 n'akomawo mu 86 n'aweereza mu bifo ebyenjawulo muli Judicial Service Commission mu mulembe guno gwa NRM no ne bamulonda nga NRC MP n'amulonda mu CA no NRC yaliyo najja mu CA najja ne mu parliament ya wapa Honorable Godfrey Chitwanda agenza okuwumula nga taliiko nziro yonna nekinzijukiza Dr. Rakana Rugunda naye kenyini yagenda okuva mu byobufuzi awo nga towulirayo kantu konna naye abantu bameka betulina bwe bati abaliwo mu kiseera kino kyenyini bangi really abantu bangi maybe nga twogera ku position ezifaanana bwezityo kati naawe Apollo toyina kantu no njogera ku position ey'obukulembeze ng'eyo nene ng'ebintu ebikutemputinga bingi Kaija kyayogeddeko nti ebiseera ebimu tuleke okujja amaaso ku bintu ebitonotono nti buli muntu kintu kyakola obanga otulaba ng'oli housemaid ng'otulaba kati naawe osobola okuvaawo nga toyina nziro yonna gy'okoze bw'obanga otulaba ng'oli taata ng'oli maama ng'oli mu poliisi ng'oli musirikale ng'oli munnamawulire oli musumba naawe oyina okubanga tuleme kukiteeka ku level buli twagala okiteeka ku level Apollo we are losing a big community kuba community esinga teri wali Henry Chemba we yali Kiwanda KAIJA naye abo byebyokulabirako kituufu bale mu bifo but we must create exemplary tulina creating embeera nti buli muntu ekintu kyokutteko kola kyonna ekisoboka obutakuteekako nziro Jo Bishop wange wa Mitian Diocese Dr. Bukomeko yadde atugamba nti waliwo munnamawulire munnamawulire ge badde bagenda bakubako ab'Emitian eyo ku diocese n'omunnamawulire munaga nti Bishop kyonna ky'onooba olabye mu mawulire manya si kituufu naye nnyina okikuba
kubanja gala sente na mawulira akubira bishop yani bateka mawulira ago ku radio ne bagateeko ne ku TV ne bagateekako naye nga bagateekako nga tebafunye na side yoli naye nga ekigendererwa kya omuntu yateekawo just a destructive story kakati mu kino kikitegeeza nti ffenna gye tuli tukole kye tuteekeddwa okukola. Ennaku zino nagenze ku nnimiro yange eri side eyo naye abantu bwade batuuka ku nnimiro ng'abantu bavuga pikipiki ne bajja ne batunula ennimiro ne bavuga ne baddayo kati mbadde sibeerayo nnyo naye gye bwe nagenze eyo ku Mande kati abavubuka ne bajja abapikipiki abaki ne bamubuuza kiki kyokola wano kye tubaite tukola bulijjo because that land naakajja akweyaringa kiki kye wakoze buli lunaku ffe kye tubaite tukola because one day basangawo n'abantu bonaga nti bwe tulabanga musobodde okusimba wali ne wadde ekintu then tujja kumanya nti waliwo ekyenjawulo kyemanyi so olwaleero obulamu bulingo ba Henry Chemba butuyigirize nti mu nsi ejjuddemu ebiswalo mu nsi ejjuddemu abantu okwagala okwekkusa bokka ensi ejjuddemu abantu abalowooza nti it's about them bonga gosobola okubeera ow'enjawulo wiki ewedde Mwami Kaija quoting omwana abaana ba one of the schools I think Nakasero ti abaana kitintale abaana basasula sente bannaabwe nga tebasasudde naye abaana babasasudde bakwata ebipande ne bagaana okuyingira mu examination ne bagamba twagala bannaffe abo nabo mubakkiriza okukola ebigezo kati spirit eyo bwe twali tugenda nagamba Mikajja nemuga nti yes abaana abo bakikoza nti good bakibawadde limelight naye waliyo abantu bangi mu bulamu abakola bwe batyo era njagala kubaga nti ekintu ekyo of course tukipromotinga kibe kingi naye nammwe abakikola tubamanyi waliwo abamu abali ku mulimu olwaleero ng'oyise mu nkuba boda obadde ku pikipiki enkuba ekkubye ekoze ekya naye ng'olina okugenda mu class osomesa abaana b'abantu weebiseeko ekigoye weetuseeko ekiveera so I want to encourage you tetwagala kuga community yaffe nti community yaffe it is not committed naye obanga obadde committed okutuuka ku leve eyo ate bw'otuukayo n'obeera nga ate onyigiriza bunyigiriza bantu newankubadde enkuba ekkubye newankubadde bino ebibaddewo paka lwotuusa awo ku woteri w'ogenda okukolera naye ate at the same time biki by'ogenda okukolera so obulamu bwa Chemba ekyo bwakituyigiriza nti whatever the situation mu mbeera gy'obadde it doesn't matter gwe kumanya wa woyagala legacy gyoyagala okuleka mu nsi kubanga Apollo abantu bangi beekwasa nti ekyankozesa kino mulaba embeera gye nali nkoleramu abantu bonna baali babbi embeera gyonna gye nakoleramu nawe gwe mbuulira kwabonnanga bwe baali baleka nze nandibadde ntya gobwali badde gwe gwe wandibadde gwe twandi bambira nange ndowooza nandi waliwo gwenja okuyinza nga tumudde wano yegeragere onoonya kwewolereza to justify kulaga mumwe obudde kyali kisaana kakati Henry akulaze nti even with government ezona zajja koleramu zibadde mu weakness obugubi zirimu ababbi zirimu abaki zirimu ebintu bingi olunaku olumu nali Karamoja ne mutabani wange is my drive even up to today bwe natuukayo nali RDC ne bandeetera miliyoni $800 ngiri mu kibaasa kinene ne bangamba bwana RDC zino sente zo nga baziwadde driver n'olupapula nsayininge na discoordinator azimpeereza mwe mubuuza zino zaaki nti wabaddeyo okulambula ente n'okuzigema na kine tobaddeewo naye zino zaali zirina okukwebwa ne ngamba nze saaliwo saakola and I did not take 1.8 million shillings. Actually, yes. Abantu abamu honorable. Yes. Balabika batwalibwa mu makomera. Yes. Olw'ensonga bwezityo ze batamanyi ko batamanyi. Nga babaleetera buleetezi nti signing. One of the people gwenja kukotinga akyali mulamuzi Jeno Muntu. Jeno Muntu we yalinga akola mu East Africa nga tumulonzo okubeera ombaka mu East African community. Abantu beyakola ba Lydia Wanyoto ba Margaret Ziwa waliwo Captain Dudu ye parliament yasoka edalo nga tubalonze bagala aliwo olunaku olumu Jeno Muntu bagenda mu workshop nga teyagenze Rwanda bali bagenze kugira katu bali balina okumala ennaku 12 Jeno Muntu najja for the last 2 days kati bonko ne bamuleta bamuwe sente ez'ennaku please I've been here for only 2 days sisobola njagala mbabuuze bameka kugwe ng'osobola okukikola ekyo wabula
So kati Henry Chamber Ward, but we have very many living heroes. Abetwagala okuyigirako, betwagala okuencouraging nti mwabakikola please ekyo kyokka kisobola. Mpozi kyesobola okugamba nti abakikola abakola ebibi ebyo. Bakoze bibi nnyo ne batusigira ekifaananyi nti fena tulibwa ne bakifula kya bulijjo ne bakinormalize ne tulabanga kumpi eggwanga livunze mu bwongo bwaffe ne tulowooza nti abakola obulungi tebaliyo kakati bwetandika okudisikaza nga tugamba nti Chamber yekka yabadde era which is okay nti abadde exemplary but at the same time nammwe abali abatula muli bangi nnyo abakola ebintu ebifaanana bityo tuzze kubaza mbuza maanyi tuongeremu omunnyo ate guleme kukaawa musobole okuba nga musobola okukola ebintu ebifaanana bwebi kale Soul TV program omunyo ku macho ojja kuba otwegattako ng'osindika obaka ku noti 7 noti emu mukaaga noti 9 noti mukaaga buuza ekibuuzo kyoteesa tuline Honorable Godfrey Chwanda Suubi Honorable KAIJA Harold tukubaganye ebirowoozo ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa government ya Amerika State Department yeringa ensonga z'ebweru mu government ya Amerika. Yes. Ng'erabula bana businessmen. Ng'agereka ne yawano. Kalaga Amerika yagamba Makerere University of Kenya. Ng'akulaga mwiriki. Nga balabula ba businessmen nti tebetantala kujja mu Uganda. Muwulirize bulungi kano katono nnyo kankajjewo mu bwangu. Nga bwe bagamba. Mu advisory bagamba bwe bati. The U.S. Department of State, Labor, Health and Human Services, Commerce and U.S. Agency for International Development are issuing this advisory to inform U.S. businesses, individuals and other U.S. persons, including health service providers, members of the academic institutions, and investors collectively, businesses, organizations, and individuals of potential risks if conducting or contemplating conducting business in Uganda. Business organizations and individuals should be aware of potential financial and reputational risks resulting from endemic corruption, described more in the detail in the investment climate statement. Kati nebirala biddako awo boogera ku human rights, boogera ku ddembe ly'obuntu, okukuba bannamawulire n'ebirala bwe bityo. Honorable KAIJA, oli economist. Kigenda kukosa eggwanga Uganda kyotukirize tugaane. Bwe tubanga ebiwandiiko nga bino bivaayo nkulaze ekya June omwaka guno gwennyini nga kigaana abantu okutambula okujja mu Uganda olwa risks za terrorism, crime n'ebirala bwe bityo. Ne ekifaananyi ekiri emabega abamu balowooza twalabye ku omwogezi wa media center mwami Ofono Pondo ng'agamba nti those are flimsy excuses. Zino ensi zirina ebigendererwa ebirala baagala kwonoona ekifaananyi kya ggwanga kutta ikonomi yaffe bagiyitire ddala. Bwe nali ku ssomero twalina omuwala ng'aliko obulemu. Omuwala oli yalingako obulemu nga muvumi mulungi naye ng'alina feesi ng'erabika bulungi naye nga muvumi mulungi naye nga manyi kyasooka nga n'atuwa nga amwamune n'agamba okujjako okunjogerako obutabaako na bulemu naye onse kakati gwe n'akudisarminga n'akujjoja kati n'agwa nti tweteeke feesi zaffe tuziteekewo nakkubira wagenda okulaba ng'omuwala akaaba gwabye ye kiwadde oyagala omukuba kyasose nakkubira. So omuntu yenna akuvuma naye amufunye obutakkaanya ayogeraku ebyo by'oli kuba badde nkebera boogera ku compromised judiciary tesigedda muzinalyo lyekirira mayinja emyaka 10 begamba mu kooti za Uganda omwavu tasinga ki musango ekyo buli omu akimanyi era bagamba nti wano looya nga akwagala nnyo agamba togenda mu kooti ne bw'oba gw'olina ensonga tumanyi misango emeka gye tutegedde ng'ogimanyi nomanya nti agina emisango ddala gundi yabadde alina okusinga naye teyasinze mulabe badde bigenda mu paalamenti bwe bayisa nti ekyo ne bakiyisa tube tukyalina issu ya roko yayisibwa teriiko kukolamu babeera balaba kakati gwavuganyira kubanga bizinensi bw'osoma ekitabo bagita Why Nations Fail bakulaga ensi bwe zifa oba bwe ziba ki bwe zikula gaziga nti oba tolina demokrasiya oba tolina amateeka agafuula embeera ey'enkanankana oba osaaga nabagamba wano mbu keesi ya Hamu
ku DTB ne kesi ya bitatuure tegenda tuleka nga bwe tuli. Ensi tezigenda kulekeraawo kutuwa sente nekye ziriko interest rate eva ku level of risk. Bagenda kubanga batusaba izo ita kolato emisingo minene nenga ne interest okusaba nene kubanga batya tebeka kasaba nawe tewayisenga banno. Olwaleero front page ogirabe eyo observer bakulaga kateero ya gold ani gwe babba babba banna Uganda oba babaki yes babba abo bonna ababeera bazze wano okumugula ojjukira ensonga z'abakateke Siraji nga senior police officer be balina kateero ebbaki ebba abantu wano mbadde ndawa lupapula monitor nga police ekulabudde ekugambye obubbi bw'essimu bukoze eki bweyongedde. Jona balina omuntu yazze mu office nga bakamubba essimu emirundi egi ena. Kakati yagula akakatooki alowooza oli bakamubba bukatooki obwo buna agula emitwalo 10 alowooza waliwo be babba essimu nga za bukadde nga butaano ng'eriko ebintu by'omuntu Kaija olinga akatiriza eky'Obumerika nti lazima byayogera weebiri weebiri obubbi weebiri kano olw'okuba ntubadde ba mukwano nga babiraba batutira poliisi yes naye omulala okuyomba ayogera ku bintu nga tubuuza ddala kyayogeddeko si kituufu bagamba simambo olugambo simanya akola ati simanya lwakwogera mazima balina enjoga baganda gyebakyogerako nti olugambo ogundi wa lugambo so nti waliwo ebintu by'otunuulira nola akati juzi waliwo ekintu ekyabadde mu banka kasente z'abantu zikola ki tetujja jogera linnya atogera semu banks nyina abantu banya bali mu banks babadde nga babikunyumiza no mu backstage ekyokubba ensimbi z'abakasitoma naye nga abakikola bamunda ezo losezi ozibala otya omanyi ebiri mu ttaka bye Uganda oba togenderedde mbadde nsoma mu investment climate era ya US gye bayogerako ya 2023 mu ggwanga Uganda bagamba however the government's actions do not always align with its rhetoric the closing of political and democratic space poor economic management endemic corruption growing sovereign debt wreck rule of law, growing calls for protectionism from senior policy makers, and the government's failure to invest adequately in the health and education sectors all create risks for investors. US firms often find themselves competing with third country firms that cut costs and win contracts by disregarding environmental regulations and labor rights, dodging taxes and bribing officials. Bobanga guwazenga bogera ku investment climate Uganda ngoze bayira genda kupereza kano ngoze to play by the rules noga fena taddewe edduuka fenna ogenda okulya munno nti ayo tasasula bene govuga naye mboyo ne sente nedda sente bamuwampe n'omusolo bagumukoze eki bagumusonyeko contracts ziba bribing nali mu printing tugera kulana balanso okujja ngojja n'ogamba peni eno ogiraba yasenga 5 oyina ajja n'agamba zeefunya aginkolera ku ebi n'ogamba oyo ebisatu akikola atya ng'olaba tezijjaamu ndi mukuga printing neswawo neegwa nga waliwo abantu tugera nga empapula no bazigulawa nga gola ne bwogamba nti kale sikola ngezo sente osazikolera naye nga zazokolera kakati wange oli waba yalese capital way kadne fraud by the gig the gizita G7 yatula Uganda sama nti busente zino kigambo kya tukozesa ekya sente money laundering eri wana mu Uganda daga Uganda eri ku nsindo zeziweranga 5 zibaga yesinga kola ki ye center yazo kakati bwe bibanga ebyo gyebiri oli najjanga sente ze yazikola milioni ze 10 eza dola naga nti bambi Uganda gyendabye gyenjagala ogenda okusiga agenda okugira bwati genda gwe Uganda abaso bwe Uganda abaso bakanti nti competition tekyali fair ne bagamba nti mulimu tax waivers mu budget musanvu yardstick ki kubasonyira omusolo
tax waivers mu investment policy clear no yardstick ki nze wemba njagala billion ezensimbi kyetugambye ebigambo ebiwandiike ndabi wano nga ijijagamba ne mu ofisi ya gundi mulimu gwajaye naye yardstick ki gye bakozesa kejjo twali twogera ku bitatuule bamusonyiye bwe bagenza okumusonyiwa yasabyewa balala bakyabeetaaga negamba juzi baganda bawandiika oba nozali popular monitor ne bakulaga bannayuganda abaali babanja Sudan babinzika yes nedda waliwo bannayuganda bali bayamba Sudan babanja Sudan gavumenti ya Uganda neyetika omugugu okujja okubakola ki okubasikwatiyako ku listi kwasowawo kampuni ya Rwabogo yasooka ki yasooka waggulu newaga sente zaali nto zaali nyingi naye nayabuuza nga naokula newaga nti ate no kampuni gye bagenda okusasula yeewandisa 215 ne sente zetwogerako za 212 okay so ndimekuga nti ogamba nti US kyebogera Amerika yes bye batogerako bituufu nolwoba ndadongakwaliwo yaffe akati ffe tuli mu kwekwaza lwaki obyogera kati balina okwogera anti kyekyo luli bali tebabyogera twamala okusayininga etteeka ku bisiyaga lwe bavuddeyo okubyogera njagala kugamba babadde tebabiwandiika naye nga babiwandiika oli bwolaba Pineti owemwanyi mukama kyewamani yakolera n'ensobi n'okusuka nga nanyiga n'agamba nze Pineti ogigayoga ekigambo ekyo nze Pineti yagamba nze Pineti bwe bafuna ssente n'onoonya bye bakola bw'olaba simanyi onaakola egundi ki onaakola benaga simanya amatooke gundi powdered gundi sima business sima biki sente zibateekamu kubanga lyakulowooza abasajja abo tebatusingako bwe bigira budget nga bagikwata ne settlement wazikwata bonga bajja fentidale ekintu ekyo gye kiri kati bakula nti waliwo abantu gye bayita business date gyagambye buli date yeggwanga yeeyongera waggulu kiba kitegeeza inflation egenda kujja gwalese wano sente zo ziba zifa bwiru education bwetassaamu ssente nga mutugee mulina abakozi ba bbeeyi ntono kibategeeza quality y'abakozi be mugenda otuwa okunkolera mu bizinesi yange bagenda kukola ebintu bya wansi nga bwengenda mu ward market tebikola ki tebikola buli wetassaamu health sector ssente kiba kitegeeza nti abantu bamwe balwala bwe bagenda mu ddwaliro bamalayo ebbanga ki ddene ng'ate nze so ebintu bali mu kwogerako fana tubale tubyogera nga tubyogerako mu Luganda naye ebiri byazze mu Luzungu ebirasaide so kyegwoza era waliwo gwe wandoza nabuuzako Kiwanda mbuulira ddala investor ki foreign investor gwe tulina mu Uganda nomukugamba ogenda okuba invading amateeka bagamba lifting the veil ddala ani ali emabega mu China teri muntu ali serious wona video najisa ku YouTube yange tewali serious investor ali wano mu Uganda kyogamba ndimo kugamba nga sente zo ddala wazikuwa tewabbanzibe nozireeta enkola gye tukola emirimu okujjawo nga naawe ngozeggule if you are not a corrupt investor nga ddala kubanga ava mwesi balowooza mbanze kuvuganya kale agenda okola gwavuganya naye bagamba waliwo omusajja yajja wano muwala we yafiira wano yali azze kulaba adedda kugamba muwala we bw'afa omusajja n'ayagala okujja otuzimbira essomero ekamuli awali boyfriend we bwe yajja wano Minister of Education bamugamba baako kyotuwa naga nze nzo bawe essomero ng'ekijjukizo kubanga his excellency the president yatuuse okuteekawo akakiiko akaba investors akakukulirwa kalinde kojja Lieutenant Colonel Edith Nakalema mu State House olw'obubbi n'abantu abakola yo teyagamba mbu nayo naye nyini bamutunda ye nyini teyagamba mbu ye yagamba investment certificates yagamba abaana bantunda Honorable Kiwanda ensonga eno etukwatako obutereevu kuba economy yaffe eri mpinga njogedde ku byatuwalizimu tulina ebizibu naye ate ne ba investor babano Amerika batutaddeko ekoligo ti investor okujja mu Uganda wegendereze waliyo obubbi waliyo kino ne kino bayongerezaako nno nti ne political uncertainty bira biri mukaaga wetugenda mbu mwegendereze kale byonna bigenda kusa economy yaffe ebyo Apollo babiwandiika bulijjo era agambye wano ebyo babiwandiika bulijjo era bajja biwandiika tebina any consequence area are you sure kwa tewaliwo bonga tubatwadde bewaabwe
what is the business mission yaffe mu Washington y'inokutuwa ebyo temuleeta ssente waffe olwakyona kyona it's just business politics. Kakati waliwo business gundi baabwe abajja wano ayagala kuinvestinga wano kati our new partnership with China is hitting America so hard. Yes, bujja it's just politics wa sente bo bajja bagala kukola kyabagana okutunyonyonta. They've been dealing here with business for banga deni. What have we benefited after all? Tetugana tulina ababbi baffe abalinde mikaba nawe bana babwe zikira president bwe yagenda ku mulirwano n'agamba nze wange ababbi baffe tubalina niyazaala ekibya kikola ki akiwongere naye bino bya America mu tourism every after 3 months they make a travel advisory buli myezi esatu they write that naye actually faba highlighting ne tukiwane program fe tukireeta tuteekwa kubyogerako ogambye ababbi baffe tubogereko nabo bubbi twabamanyira balokoke ennaku ezo twafuna ekizibu mu national park abajambula ne bajja ne batta abantu bali ku honeymoon mwami ne mukyala we very unfortunate story ne babatta ne tour guide ne bamutta mu Queen Elizabeth National Park emyezi ndo omwaka nga 3 olwo omulambuzi gwe bawamba ogwo muze gubaddira mu Queen bakubawamba omuntu ne bamutwale okuno bawamba muzungu ne bali babawambanga n'abaddugavu kati we nagendeyo nga minister wa tourism ne bakigana fe kuno ekyo tukikozesa ne bakutwaleyo mu national park munaga muteeke sente wano milioni 13 munaziteekawo nte omuntu wammwe babadde bakikozesa. But this time bakikola ku muzungu ne bamutwala and they want to oli wa Semuliki yaliwa naye yaliwa Queen ne musamuliki oli go batwala wali wa Semuliki 2019 kakati kino ekyaba Amerika okuwandika ebbaluwa erabula abantu business advisory yes kyekyeera techina consequences advisory ziringa bola parliamentary resolutions church tofu techina force of law yakubaba wadda amagezi nena kubalembera naye ngoli ayina sente ze ndowoza yinza okuba ntuufu nebe boogera webiri tebiriiwo kakati that is another for discussion for another day neka olwaleero kyenjagala okgenda kugamba bantu baffe abatulaba nti basebo ne banyabo bino America ejja kubitwogerako America n'ensi endala zonna tuli mu competition y'emirimu. Olwaleero ennaku ezitwali twogera ku Amerika omu yansekerera yansanga nagandi wenda president wa mubani yamuwa amagezi mulaki mbwagamba ati mbuffe mutuleetere mwanyi ze museseza ffe n'agamba nti ffe mu kofi kye tusinga okwagalamu ke kawoowo aroma buli lwoteeka kofi eyo mu kipapula oba mu kintu kyonna gujja owunyeko otandika okulya kofi eyo ng'awunya bwakawoowo ako bwe kafuluma gye kakumukunya kitegeeza kakola ki kafuluma ne gye bamukolera and that aroma ffe gye tusasula we are not just paying for ebintu ebya black tusasula aroma eyo kofi omwana agenda okuva wano balo bagamba nti aroma eyo omala okujja kofi yo in 7 days ebimaze okuggwamu kati nga bagamba nti woteekera mwanyi zammwe ku mail okuteeka ene ewaffe ekyalanga nti ffe tulina kye tuyita coffee politics tulina company ze twasayininga nazo ezituwa billions and billions ngoziyeko ensi eziri companies eziri mu America nga twakola nazo endagaano nti mwe mujja okuprocessinga coffee waffe kati ne munakola ebifaanana bitya we shall always okujja nga tugula mwanyi za kase coffee bean we shall never buy processed coffee so on politics we bya say na honorable good stand subi America zimu zibatukuba bazituwa Apollo olwensonga nabo tulina bo America sirowooza nti yensi gyosobola okuwishinga away alete tuvuganya nabo it's a super power a influence era bweyogera n'eminywanyi gyayo bonna European Union bonna bwe funding yekola ki UN tusobola okulwana na America really advisory ezo mbadde sinamalayo kiri lwe yagifulumya olwaleero enkeera Queen Elizabeth National Park ali ejjudde abalambuzi yes
kubanga bituliko wano ne wabwe jebiri nagenda mu UAE onako olumune issue ya terrorism very global nabe wabwe no sange minambo jibatekamo abantu abafide mu hotels mu UAE abafira mu hotels ne wane wafe store omuntu omwafa mu hotel actually ne crime rate mu sezabwe eri unyo yes na ye wawe bachikweka as kubanga bagala promoting their business interest katajja kwebuza Apple nawo chogedde kawo why now yes nange kinewunya katinzo okubanga kibaddeyo ku anti homosexuality tebatidde mulungi guno bakisa ku anti homosexuality act nibakiteeka ko nti mwaise teeka of course bagataka ebirala political gundi eriwo bichi lwaki abekatonga ate mbakiriza genda najja nankumbi katebe na bizo biri muri mu unrest eyo kwa bagera political unrest tebogera kubya fefeka nti lwaki Bobi Wine lwaki tubikola lwaki tukuba ba mawulire nabyo babitaddemu nti kubibwa kwa ba mawulire kituufu ekyo kichamu yani kivumirira okuba ne kuba politician nature si bituufu because why Rwanda ndi mu government nchanyizo okwanze ndi mu opposition but I want a sitting government to treat me also well exactly. ne wankubadde nyinzo okubanga sije mpagidde ekyo nange sikiwagira but at the same time nti mukukola bino byonna okwagala okutukiriza okuba nti waliwo stability eyo okwagala okubeera nti Amerika asobola okujja wano n'atambula ku street nga bw'ayagala n'agenda mu Owino n'afuna Rolex nga bw'ajagala n'agenda mu Nyonyo n'asulayo n'agenda mu National Park n'atambula kiro misana nga bamutambuza ngali mu kutuukiriza ekyo kye balina okumanya tulina ebiba bigenda waawe ebiriwo mu kukola ebyo kisobola okutuukirira waliwo be tulinnya ku bigere kituufu mu kubalinnya ku bigere kiyinzika okubanga enninnya gyalinyiddwa ku bigere yandibadde in a better way either engeri gy'omukuttemu engeri gy'okoze buti yandibadde in a better way naye ekireetera mu Amerika okuba nti yatambudde okuva lwe yazze ku kisaawe Entebbe n'atambula bulungi n'atuuka ku kyalo neyebaka olw'ensonga neyebaka nenka n'atambula olw'ensonga nti gavumenti nesobola okulemesa omuntu akunga abantu nti 1 million people mbagala ku kisaawe mujje munnone niwankubadde ye mukyala we amulese waka naye agamba milioni namba mukumbe mujje ku kisaawe munnone kati Omumerika yazze wano nga yazze ayina gyagenda okulambula ng'ajidde kwennyonyewe bati yajijiddeko omuntu n'asanga milioni namba y'abantu eggwanga yonna ne likyankana kati mu kukola ekyo kiri Omumerika asobole okunyumirwa kiri kyayagala okunyumirwa tulina okubaako kye tukola kati mu kukola kino era amanuka nti mu kukola kino ate oluvannyuma kye bawandiika nti mwagize lwaki gundi mwamugje ku nnyonyi ne mumuvuga paka waka ekyo kituviramu kino neffe tuteeka ku minzaani mu balansinga the boat yes bwe twagala kiri tuleke milioni namba ekumbe kino kijja kuba business z'abantu zijja kufa kino kijja kuba kintu kijja kuba naye ate singa tugenda omuntu ono ajjibwa ku nyintu mutwala paka magere osanga kiri kijja kutukosaamuko bajja kuandika advisory nga si nnungi nnyo naye tujja kuba tusevinza obulamu bw'Abannayuganda bungi. Thank you. Obubaka bw'abatuwuliriza n'abatulaba katubuyiteetemu bwangu tulina eddakiika ziringa 5 zokka tunzike program. All that are being caused by opposition of Uganda thinking that America is the solution to power. Alfred Mukono agamba nti bino byonna mbubikolebwa opposition nemulopa nemugenderi nemusiga ekifaananyi njagala kubuulira Alfred America eyina wano embassy America emayine byetamanyi munefo yimbamu bwe babuulire bakola research bamanyi okusinga likola ki kalwaloza mbweta okuba ku kyo bagamba nagamba my question is on Odenko Dubai alibuwero America is working hard to fail Uganda's economy so that we follow the scene of homosexuality bill. Okay, because they see Uganda can make law and forget. Okay, biwanvu bibyewandise but ya ndoze nsonga yetegerekesa agamba nti Abamerika balwanirira bisiyaga kibaliko kyekyoka. Mwase mutya Polo nzeke Roger okuva ikatwe kasese nze nsima buweereza bwamwe naffe tusiimye nnyo okubanga otulaba era otugoberera. Nze Salongo Gamulengeja ekasokoso agamba nti kyamazima enkolagana n'ensi z'abazungu bobanga ota abantu naye ng'oli ku saidi yaabwe oluba nga ata ebyenje owulira double standard anera kyekiri kyegambye abazungu nabo balina mu double standard anadani kyagamba mukwano gwo mbate munayomba omanye ebizibu bye nenga tobyogera nina lomuyo anti yes lomuyo batutira kuliso yes ne babira imanyira bagavu
kali balaye bano tebayina gye balaga. Okay, nagamba nzegamba abazungu Mshala lwano ba tanmalako okay abulya kwera tomalako nenga agumye. Unagamba nti abazungu batabangudde ensi z'abawalabu ne mu Afrika kye baagala nze bantama onogamu ulira seba bantu nabo balabika bategedde abazungu bandibanga balina omupango gwa. Morning my presenter, the player in the studio is very credible. Okay, thikale very knowledgeable and Uganda loving men nti muli mwagala nnyo Uganda like the likes of okay aina bayogeddeko batayagala long live Kiwanda and KAIJA Magaya Andrew a farmer from Buyende mulimi yatulaba baba webale nnyo we Buyende tujja kumbaga. Good morning, Mr. Polo. I'm sorry that you finally brought my concept. I saw it on TV, thought I am not the the one doing it, but I would indeed like to work with you. Okay, I have the number. Okay. Thank you so much, blessed day. Irinya tulituwadde naye kale tweyanzege tugenda kuwunzika twasooka kubibwa ku 30%. Ekiraga nti Uganda nkugunyo mu bubi. Amerika etegedde buyise ali kasese bwera boda 30% nno toina jogerako nnyo boolina okuloberesa ebizibu mu nsonyi bwe mutugenda kuwunzika olwakadde Honorable Kiwanda eddakiika erimu n'ekitundu KAIJA bwe busooka emu n'ekitundu nedda ekikulu olunaku lwajjo tubalansinze dutya boat season ebbiri nedda olunaku lwajjo kuba waliwo bye tukolanga bituyamba naawe KAIJA ndowooza okiraba 1 million maki tesoboka nedda olunaku lwajjo kyobazi byenjogeddeko genda maaso byenjogeddeko tobirabye toyimanyi unzika teidayogera tekuyamba observation yo ne ndowooza bw'oba tokkiriza bantu kukola kibalina mu mirembe I think ensobi jjo nadde nzigana omuwala Munnayuganda bamwita Dr. Akulo alina PhD mu economics naye ali mweno economics wange gwemta liberation economics nga bwe nayogere naye namugenja akuddamu okukusinkana I really find people nembaga nti byogedde bjakuddamu okukusinkana namulabye nga amanyi ngaloza omanyi omuwala tamala n'ebito 20 namugeo nsinzeeko nekuya mukwano wange samugumya nemuga nsinkanye omuntu atusinga okusoma so nti ebintu bingi tubikola butuufu tetwetagala bali kutubuulira mbu tuli bubi bino ebintu bikola ki tubimanyi bwe tuba twagala okubeera neggwanga bannayuganda gye batagera kunoonya n'ekintu kyetuyita foreign investment basically nze nyina obuzibu nayo yena namusanze naye ayina nki obuzibu nayo kubanga bw'oleeta foreign investor nga musasula abaana affe siringi 7 tuba tukola ekintu kye twetaaga seriously kwe kuzimba economy ya Uganda etugiteeka mu ngalo z'Abannayuganda lwakuba nti Kiwanda ne bakama ba Kiwanda bo baatuuka bibali baagala babifuna baatuuka kati ffe baatuta baatuvaako dda ng'omwana bwe yakola bweyogera naye nga seriously tulina okukwala okulaba kubanga jjo nalabye abaana mu jjaamu abatundatunda obuntu nga balinga 200 wali ngamba bw'otunywa buno pickpocketers nti bwe tunaleka abantu abangi ng'ekintu bakirimu nga ffe abala tuli bulungi tukafiiriddemu. Honorable Kiwanda babyogedde ogambye bisinga bulimba naye tetusobola kutereeza wunzika mu dakiika emu tetwetaaga kutereeza nogombola babe waabwe baagala okubba naye tubasobola kubba gakyagamba kyenda okusembayo nayo kinatandise nakyo nga twogera ku Henry Chemba nti bwe tuba twagala okuleka ligase mu bulamu tumanyi nti tusobola okukola ebintu mu mitendera gyabyo kiwunzikidire mu kino topic gye tubadde nayo nti yes bayinza okutwogerako bino byonna naye awali omukate wa bulamu naffe penyini okwekebera tutereeze okumanya tutaka kutereeza kubanga corruption steals from all of us enguzi tebba oli kasita bibye ebba kuffe ffenna oluguudo lwebadde bagenda okukolera miliyoni 5 olw'enguzi ne bataako miliyoni 2 ejja tuka ekisanga tusobola kuyisaawo kasooliwo naye nga golooza nti ebyo aba district byebamanyi byabo corruption steals from all of us. Thank you so much. Alabasol TV program amonyo ku macha tukomye wano ne tujja kudda olunaku olw'enkya tusibe tukole musibe bulungi mwera